إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Amaloboozi nga bwe gakendeera okusingira ddala agava mu bannyinaffe, nsooka okwebaza Allah olw'omusomo guno ogwateekeddwa baganda baffe aba Rawda. Enkola eno gye baakoze kabonero akalaga nti beetaaga okukwatirwangako mu nteekateeka ez'emisomo nga gino. Nina bibiri bye mpulidde nindaba nga nsonga nkulu. Ekisoose kwe kuba nti baagala okugulira emizindaalo nga gino n'ebyuma nga bino ebikwata ku bitundu ebirala, bawadde ekyokulabirako nga Masaka. Kitegeeza ebintu si byabwe bya bwannannyini wabula bya umma. Ekyokubiri kye mpulidde nti balinawo Rawda oba supporters club, nga kitegeeza eyo nayo gurupu y'Abasiraamu abawagira, abateeka omukono oba obuyambi bakyokka, wabula tubalera ne mu by'omwoyo, amakulu ebikwatagana ku ddiini ye. Omwana byo byonna byensuusa okumenya ne bw'onaabimukolera, naye ng'ekikwata ku kumuweerera asome tokikoze, ojja kuba tokoze kisingako bulungi. N'ekyo tugamba nti mu ngeri eyo omuzadde aba agayaaliridde omwana we. Ate ng'omwana wo bye weekolera bye waali badde omukolera, olw'ensonga nti omwana wo guba mulimo gwo. Kimanyi nti essala gye tuva okusaala, omwana wo naye naaba nga agisadde wa buwala oba wa bulenzi, naawe ogabanye ku mpeera y'essala eyo. Okimanyi nti ne bw'omala okufa n'asigala ng'akola emirimu emirungi, buli mulimo gw'akola oguganyulwamu. Lwaki? Kuba omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yamenya ebintu ebisigala bikyaliikiriza omufu ng'afudde, yamenyeramu n'omwana. Kitegeeza omwana mulimo. Era kibula Nabbi Nuhu alaihi salam amataba nga gazze, omwana we gwagala mutwala, n'asaba Allah amuwonye, naye nga omwana teyali mukkiriza. Allah yagamba ng'agaana okwanukula okusaba kwa Nabbi we Nuhu, yagamba nti innahu amalun ghayru salih, omwana mulimo naye si mulongoofu. Kitegeeza abaana baffe mirimo. Nga bw'osimba omuti ogw'omuyembe n'ofa ne basigala nga bakyagulyako, nga buli agulyako ne bw'aba takusabidde, ne bw'aba taleese nniya ti Allah asabire yagusimba, nga bwe kiri nti oganyulwamu, kubanga bwe wali ogusimba waleeta enniya, sigambye nti obbasabira kyekikyamu. Mu ngeri y'emu n'omwana wo buli mulimo gwonna gw'akola omuzadde aganyulwamu. Era bw'ofiirwanga omwana nga mulongoofu, ennyiika ekwata nga gattangako n'egamba nti omwana abadde anzitoyeza minzaani, Allah amujjuludde. Bwe njagala okumaliriza kino nga ŋŋamba nti naye bw'oba wagayaalirira omwana wo n'otamusomesa bintu ebikulu mu Busiraamu, n'ova mu nsi n'aba nga atyoboola amateeka g'Obusiraamu, naye nga kyava kukuba nti tewagezaako mugonjula, buli kibi ky'anaakola ojja kuba ofuna omusango. Tojja kuba nga Nabbi Nuhu, kuba ye yagezaako, omwana n'agaana bugaanyi. Naye gw'olina ssente, omwana yeetaaga okusoma tagaanye, nga bw'owulidde ekibuuzo bwe kiri, naye gw'ogaanye omuweerera.
kyonna kyanaafuuka mu maaso eyo ekikyamu ojja kuba ogabana ku kibi ekyo. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam ti buli muntu yenna mulunzi oba musumba oba guardian n'agamba nti ne taata ye guardian ye musumba asumba abantu b'omu maka ge, abantu b'omu maka ge abasookerwako baana nga ne mukyalawo tannabakola ki kujja, kuba oluganda lw'olina ku baana lwa musaayi, lw'olina ku mukyalawo lwa buko. N'olwekyo abawaka abaana be basookerwako. Barakallahu fikum. Sheikh ono agamba nti legging nazo tezikkirizibwa kubanga nazo mpala ate mpanvu. Legging bw'obanga ojambadde omukyala ng'ogenda gibikkako olugoye terina buzibu. Era ne Sheikh Yahya Mwanje kyasiinyizaako ekya sokisi abadde ategeeza nti nga ozambadde zikomye mu ntumbwe ate olugoye lw'oyambadde ate nalwo nga lukomye mu ntumbwe, sokisi ne ziba nga zirabika. Ekyo kyekivumirirwa. Naye bw'oba nga ozambadde n'oyambala olugoye olwa jilbaabu ne lukka ne luzibikka sokisi, awo tewabaawo na buzibu. Legging nakyo bwe kityo bwe kiri, kubanga legging bw'onaajambala ng'ekoma eno kumpi mu ntumbwe oba ng'ekoma eno mu bisambi, ojja kuba oyambadde olugoye olukumiima ng'ate ekifo kye lumiima bwereere. Kitegeeze nti omukyala ne bw'aba ayambadde legging ng'ataddeko olugoye oba agenda kulinnya booda, webanga embeera emuwalirizza ekyo, alina okuzza engoye wansi, aleme kugamba nti already nyambadde legging. Wabula bw'oba waka eri balo, ekyo si kyekyogerwako, kubanga bwe muba waka n'ekisukka ku legging tekiina buzibu singa omukyala aba akyolesezza ate olwo butya legging. Barakallahu fikum. Sheikh ono abuuza nti kikkirizibwa omukyala okutintinga enviiri wadde agenda zibika kakakaaya? Omukyala kola ki? Okutintinga enviiri. Okutiitinga enviiri tekiina buzibu singa bino abyegendereza. Biruwa? Singa zibaddemu envi n'azeewaza kkala enzirugavu, kubanga ekyo kibuna abaami n'abakyala. Nganze alina ekirevu ekyeru sikkirizibwa kissaamu tinti ate enzirugavu, kubanga envi zino kyengera Allah kyaba awadde omuntu. Era Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, la tantifu ashiba, temukuulanga envi, fa innahu nurun yawma alqiyama, zigenda kuba kitangaala ku lunaku olw'eqiyama. N'ekirala ojja kubuzaabuza abakwogereza ne b'oyogereza, tebajja kulowooza oli muto kumbe oli musajja mukulu. Kivuddeyo bulungi. N'olwekyo omukyala bw'abanga ataddemu hinna, kozi naye bamuyita hinna, tinti nga mumyufu tewali buzibu. Abamanyi bagamba n'okugamba nti envi kituzeewaza kyokka kkala nzirugavu, ne kkala yonna esigadde oba otaddemu ya guriini oba otaddemu ya bbulu oba kkala ki, terina buzibu. Mu kusooka si bwetyo bwe nali nsomesa, era nga bwe bakimbuuza ŋŋamba kala bbulu, kala guriini togiteekanga mu ki? Mu nvi nga bw'oteekamu hinna omumyufu oba owa yero. Paka nasoma ebitabo by'abamanyi ne bagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera eki ti envi muzeewaze kala enzirugavu. Ekyo kye baasibirako teyagamba nti n'eya guriini, teyagamba nti n'eya bbulu. Era kati bwentyo bwe nkisomesa. N'olwekyo
omukyala tekigaana. Ate tokigamba nti omukyala bw'anaateeka hinna mu mutwe ti anaaba yeefaanaanyiriza abaki? Abasajja. Tewajja bujulizi bwonna bulaga nti hinna kyakwewunda ky'abasajja bokka. Kivuddeyo bulungi? Barakallahu fikum. Sheikh onabuuza nti singa afumbirwa omusajja ng'alaba musiraamu. Singa akola ki? Singa afumbirwa omusajja. Akola ki? Afumbirwa omusajja ng'amulaba musiraamu. Naye wakati mu bufumbo n'akizuula nti omusajja mushiriku ng'amaze n'omuzaalamu, akola atya? Bwe tuba tuyise mu ngeri ya kikwata mpola, abuulirirwa omusajja oyo ti bulijjo oli mushiriki, bulijjo ndi mu bufumbo nga ndi musiraamu naye gwe ng'oli mushiriki. Tashiriki, tuddiŋŋane. Bw'agaana ng'oyawukana naye. Naye wakibuuliriza bw'abanga omusajja abuuliriddwa emirundi n'emirundi nga yagaana, ekikolwa ky'obeeramu kibi nnyo n'okusinga obwenzi. N'olwekyo oba olina okwawukana naye. Bangi bwe bawuliranga kino bajja ku social media nti lwaki muyingirira ensonga ezitabakwatako, ziri zi private affairs wakati wa mukyala na mwami, mwe muyingirira zaaki? Tetusuubira nti abasiraamu ekyo bo be bayinza okukyogera. Dimira ng'amaze kunnyinnyonnyola empeka ate zigenda zitya okuwonya omutwe, ate omutwe gwe gunnuma, ate zigenze mu lubuto. Ne bwe kikujjira nti mutwe gwe gunnuma naye zigenze mu lubuto, osika ekigamba nti ono yasoma. Si bwe kiri? Ala ya'lamu man khalaq. Allah abuuza nti eyatonda tamanyi? Sheikh Yahya atusomedde aya watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Watammat, byajjuulirira, kalimatu rabbika, bigambo bya Allah byajjuulirira, sidqa, amazima ag'ekimmemmette mu kuripootinga ebyaliwo n'ebiriwo n'ebiribaawo. Wa adla, era byajjuulirira ebigambo bya Allah okubaamu obwenkanya butya mu nnamula. Kitegeerekese kati bwe kiba nti ebigambo bya Allah byajjuulirira amazima n'obwenkanya, kyotannategeera tobuuza. Tula Aisha omukyala bwe yamubuuza nti naye lwaki tuliwa okusiiba ne tutaliwa ssala nga tuli mu nsonga? Omukyala oyo yali azimbidde ku musingi ogugamba esswala yenkulu okusinga ki? Okusiiba. Naye yo tetugiriwa, naye okusiiba ne tukola ki? Aisha teyatawaana mu bino ffe bye tutawaanamu abo waali mu b'ennaku zino ebigamba esswala singa eriyibwa kyali kaluubiriza abakyala kuba yo ya buli lunaku, naye okusiiba okw'omwaka Ramadaani ko baliwe kubanga si kwa buli lunaku. Aisha yonna teyagendayo, wabula zaasooka ne zimuvaako, kankozesa ekigambo ekyo, n'abuuza omukyala aharuriyatun anti, ova mu kitundu ekiyitibwa Harura mu Iraq eyo waliyo bakhawariji. Allah bwe yalagiranga nga bagamba mugaso ki ogulimu, bwe yagaananga kabi kyakalimu, gy'oveeyo. Kyala n'aga ati nedda, njagala kuyiga. Aisha yamugamba naffe ensonga eno yatutuukangako eya haidhi, ne tulagirwa okuliwa okusiiba, naye ne tutalagirwa kuliwa ssala. That was the answer. Singa Aisha yabaddewo kati n'okimubuuza kino yaligambye, omubaka bw'atyo bwe yatusomesa nti bw'ogaa nti hayya ala ssala hayya ala alfala, tuddengamu nti la hawla wala quwwata illa billah, n'akomaawo. Njagala nange okweyambisa reasoning ya Aisha, newankubadde abamanyi awo nkimanyi waliwo bye baleetanga bisatu, byonna tebikontana, naye
ejja kuba irimu yakwejalabya mu kaseera kano akatono ke tulina bwe twala kigamba nti bwe tuti bwe twasomesebwa era ekyatusomesebwa kyekyali kisinga obulungi. Barakallahu fikum. Naam, Sheikh anaabuuza nti singa mba nsomera mu ssomero oba ku ssomero eritali lya basiraamu nzikirizibwa okusiiba nga siina kakaaya ku mutwe kubanga tebabukkiriza? Okusiiba nga tolina kyotadde ku mutwe, kati bw'obeera ewaabalo n'oggyako akakaaya ku mutwe nga wasiibye, sawumu yeefa ye bwe weeyambulira ddala ng'ogenda kunaaba, sawumu eyinza okufa. Mulimu abantu bye tulowooza nti bitta emirimu naye nga tebigitta. Era ebiseera ebyo oli yabuuza, singa mbadde ina wudhu ne ŋŋenda emmanju mu kaabuyonjo nga njagala kweyamba, naye bwe ntuukayo ekyetaago ekitono ne kigaana n'ekinene ne kigaana, ne nvaayo buvi, wuzu yange eba efudde. Eba efudde musiraamu, eba ateefiiriddewa. Tovuddeemu musulo, tovuddeemu kyetaago kinene. Enniya ey'okusaza mu wudhu teringa nniya yakusaza mu kusiiba. Bw'oleeta enniya ey'okusaza mu kusiiba, olumu lwa bwonoonefu omukyala n'akugamba nti bakuwe ku nkoko eyasuzeewo ekiro ssaawa nga 6 za misana, n'ogamba gireete, agenda okutuukayo nga pusi yagiridde. Enkoko nno taata Kamada gye mbadde ndeeta pusi teyagiridde. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Olidde tolidde, sawumu ekoze eki? Efudde. Kubanga okusiibulukuka niya. Edda baatugamba nga bw'obanga ku lugendo tolina kyakulya, mbu fulumya amalusu wabweru, oluvannyuma ogamire obe ng'osiibulukuse. Ako kwabanga kwekaka bitali mu bitabo by'abamanyi. Ebitabo by'abamanyi ekyo tekiriiyo. Gwereeta nniya nti nkoze eki? Siibulukuse. Emmanju vaayo, tewali kikuvuddemu, wuzuyo eri intact. Koze ekibuuzo kibadde kuki? Okyerabidde naawe? Abadde abuuza nti akirizibwa okusiiba nga talina kakaaya ku mutwe. Bw'oba mu ssomero nga siri abusiraamu, tekitegeeza nti bw'onooba bikkudde omutwe tookole ki? Toosiibe. Singa okibuuliza ku swala, awo we twaligambye nti mu bulombolombo bw'esswala mulimu omukyala okubikka omutwe. Ekitali ku ffe baami. Awo twalibadde tugamba nti esswala yonna nga si biwaze gwe omukyala gy'osadde nga tobisse bwereere efa, n'ekikwata ku kusiiba nedda. Ne kano kusiiba kankongereko. Mu bulombolombo bw'okusiiba temuliimu kuga nti nga oli mutukuvu. Oli mutukuvu amakulu nga tolina janaba, kujjako ng'ebadde haidhi. Naye alina janaba ayingira mu kusiiba, era okusiiba ne kuba kutuufu. Tulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yanaabanga nga ne mambi emaze okusala, so nga yayingidde dda mu kusiiba. Tulaba ng'oli emisana ne bweyeeroterera ng'asiibye, newankubadde avuddemu ensigo y'obuzadde, tolaba nga sawumu ye eba ntuufu. Akitegeeza okusiiba tekulina kakwate na butukuvu, era tekulina kakwate na nnyambala. Kibuddeyo bulungi. Naye mugezengako nnyo bwe mba muweereza abaana bammwe mu masomero agalinga ago, mugeewale. Mutwale abaana bammwe ku masomero nga wano agabadde googeddwa. Waliwo essomero eryogeddwa abaana abatudde 18 abasinze obungi ne bayitira mu ddaala erisoose. Muli nange ŋŋambye singa mbadde ndi kumpi n'eno abange saali baleese eno. N'olwekyo eyo gye muba mutwala abaana bammwe. Barakallahu fikum. Ono manyinaffe abuuza naye kayakolerako mu bawalabu. Abakola mu bawalabu bw'atoloka mu kiyumba nga mukama we amuyisa bubi, kugeza nga amukuba tamuwa mmere,
n'ebirala bifaananako bwe bityo alamulwa atya? ate tuyinza okugaa nti asigaleyo nga tebamuwa mmere nga n'omukuba bamukuba. Ekyo nennyini kibuuza naye alina ansa yakyo. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam olumu baamubuuzanga ekibuuzo nga istafti qalbak, buuza mwoyo gwo. Kati ekyo naawe okyeyanukulira. Kibanga omulwadde bwajja ewa seeka baatugamba nti abalwadde tebasiiba, naye ndi mulwadde nsiibe oba sisiiba? Nze Nuuhu nga nkugamba siiba. Ng'ate obulwadde nga bunnuma nnyo, ekitegeeza ansa gw'obadde okola ki? Gw'obadde ogirina. Nze kugayidinga bugayidinzi ti omulwadde tasiiba bw'aba anaakosebwa, naye ekigero ky'obulwadde gw'okyepimira. Seeka enjuba egudde nsiibulukuke, kyo tebakibuuza mufuti. Ne mufuti ayinza okukibuuza ggwe ali mu Yasarna nga kyazimbiddeko, olaba bulungi naye bw'otunula bw'oti enjuba egudde. Si bwe kiri? Kibuuzo kibadde kigamba kitya? Abadde abuuza nti akkirizibwa otoloka mu kiyumba nga bamuyisa bubi. Otyo endagaano gy'oba wakola ne mukamaawo eba yakusibwa obeere mu kiyumba naye nga bakuwa treatment ennungi, empisa ennungi. Ne baba bakuyisiza bubi n'otolokayo, totolose lwaga nti nfunye oba mpa ssente nnyingi, totolose nga tewali nsonga ntuufu, awo tofuna musango. Bw'otoloka nga waliwo ensonga entuufu tofuna musango. Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi eno niwakubadde yali ekola ku baddu naye eyinza okweyambisibwa ku kino olwa ka common factor akaliwo. Nabbi yagamba nti idha abiqa al-abdu min sayyidihi, singa omuddu atoloka ewa mukamaawe, lam tuqbal lahu salat, eswala etekkirizibwa hatta yarjia, paka nga amaze kudda. Hadisi eyo abantu bagitegeera bubi. Wano ayitibwa omuddu ye muntu gwe wakoze naye endagaano. Kati gwe wakola n'abo endagaano bakuteekamu ssente eziva eno, visa naki, kati laba oyagala batolokako ogende. Kati obusungu Allah bwakubaako, akwata mu swala, sigenda jikkiriza olw'obulyazaamaanyi abo paka ng'omaze kudda wa mukamaawo. Ne wano omuddu yali ayogerwako si be bano ab'edda ba slaves. Kwanza yali ayogerwako yali muwambe wa lutalo. Busiraamu bulumbiddwa mu kwetaasa ne tuwamba be tuwambye. Komando w'Obusiraamu n'agamba nti okkuta leeta ennunuzi ya bukadde 5. Muwulira bulungi? Nga tozirina. Mu butaba nazo ne tubuuza mu Basiraamu, waliwo asobola okuweerayo ono obukadde 5 mu nsawo y'Obusiraamu mu ggwanga Essiraamu, tumumuwe amusaavinga awaka okumala ebbanga bwe riti? Kasita oyo omuwamba akkiriza ti babumpeereyo nja kukolera bwereere, naye oliisibwa, onywesebwa, ojjanjabibwa, osuzibwa. Kati contract bweba yali ya myaka 5, gwenogaa wano wafiira muloge, nojja otoloka ku mukamaawo oyo, obusungu Allah bwakubeerako, swala yo butagikkiriza. Ye ate ogambye muwambe abadde ku saidi y'abatakkiriza, ate asaala ddi? Wano nno ng'ate yasiramuka, yajja mu makaago, Obusiraamu n'abwegomba. Kyo si kyekijjawo nti ateekeddwa okutuukiriza contract gye yakola. Kitegeerekese? Kasita kakutanda n'otoloka, eswala Allah tazikkiriza. Tagambe nti si ntuufu, kuba singa agambe nti si ntuufu tewalisaalidde ddala. Naye tazikkiriza mu makulu nti ojja zisaala naye nga takuwaamu mpeera paka lw'onadda eri ono gw'olyazaamaanyisa. Kivuddeyo bulungi? Barakallahu fikum. Sheikh onaabuuza mbu sitira ekakatibwa ku mukyala mufumbo yekka? Nedda, kakirungamye mu ngeri 2. Agambye sitira ekakata ku mukyala mufumbo yekka. Ekigambo ekakata kiwa amakulu
nti ya bwatteeka. Kitegeerekese ye legal sense of that term, enjogera ekinnamateeka mu njogera eyo singa oga nti ekakata, naye tukkaanya nti ekakata ya farudha era abatajambadde wano bonna musango. Omanyi baayawukana mu bukakafuwa awamu bwa farudha bwa sitira, awamu nga bagamba ya farudha wala bagamba si ya farudha. Naye nze gw'okibuuzizza ennamula gye nnatwala yegamba nti sitira si ya farudha wabula ya sunna. Mu mbeera ntono muyinza okubeerera farudha singa omukyala Allah entonda gye yamutondamu ng'akyusa nnyo ensingo z'abaami, buli ayitawo omulabye muwala wa gundi, omulabye muka gundi, awo kusinga okubeera ekikemo eri abantu yambala sitira. Naye nga tikitegeeza nti sitira zambalwa abo bokka baakaalaala. Nedda, ne bw'oba toli kaalaala, Waarabu baga nti likulli saaqitin laaqit, buli kigudde tekibula kaakironda. Si bwe guli, oyinza okugaa nti ono si mulungi, ng'era wajja kubaayo sebabi munne ajja okugamba nti kitegeerekese, kyo ng'okitadde ku bbali. Sitira omuwala omuto atannatuuka mu myaka gy'akwekoona kagere, naye amanyiizibwa ojjambala mu ngeri y'obwa sunna y'obwa kyeyagalire. Nga bwe tubamanyiiza okusaala abaana bammwe mubalagire, otandika okusaala nga ba myaka 7 atannakakatibwako mateeka ga Busiraamu, omugunjule agenda okutuuka mu myaka wavunaanibwa nga yamanyiira. Basahaba baalagiranga abaana baabwe okusiiba, era obwana obuto nga babuwa ddole. Obudde ne bugenderera, bwayitanga kati nga wasigadde eddakiika ntono n'essaawa tekyawera basibuluke nga bakawa ddole nga kazannya, ng'enjala ebulira mu muzannyo, naye ng'olaba nti okusiiba kwali tikunnaba kaakatako. Wadribuhum alaihim, bakube nga bawezezza myaka 10, bayira otandise n'omukuba, naye nga amateeka g'Obusiraamu tegannamukwatako. Olowooza bikoma eyo yokka ne bitajja mu nnyambala? Ne bwe kaba kaanako myaka 3 tekikugaana kambaza jilbaabu, olumu n'okambaza ne sitira kagimanyiire. Si ya lutentezi. Khadija tugenda yambala sitira, nedda, nga era n'okusiba kutaali nga kwa lubeerera. Kitegeerekese. N'olwekyo ekyo bwe kityo bwe kiri. Maliriza n'ekigamba yagambye nti ekakata ku bafumbo bokka. Alinga agamba nti oli bw'abanga si mufumbo ne bw'aba mukulu tejja mukakatako. Tejja mukakatako mu mbeera gye mbagambye. Naye mu mbeera y'okuba nti oli kikeme eri abaami ne bw'oba toli mufumbo, gikole ki? Tolaba ku mulembe gwa Umar yalagira abaana ab'obulenzi abaafaanana ennyo abawala, n'agamba mubajje mu maka gammwe. Omwana gw'omuzadde naye nga yafaanana abawala. Kitegeerekese bulungi? Kubanga abaana okuweriraanya omulenzi eddoboozi tirivuddeeyo kudoodooma ng'akuze, kalinga kaloboozi ka Fatuma. Emifumbi gigaanye okuvaayo, akabiri kalinga ka Fatuma. Asunye n'amabeere, edda abalenzi baagasunanga ne banyiga binankani ebyo ne bikola ki? Oyo mwawula ate mu balenzi banne. Kitegeerekese bulungi? Bayira ate ng'ebyo bibadde bya butonde. Kati olwo butya singa si bibadde bya butonde ng'ate ekirevu gw'okyejjako. Barakallahu fiikum. Sheikh onaabuuza kiki ekifuula ddaawa, ki ekifuula abakola ddaawa be tuyita abazikiri nti bakola bidia? Ekyo mujja kunsonyiwa, kyetaaga kunnyonnyola mu kiwanvu ate nga basseeka baziba bakibannyonnyola. Naye mutwale ekigamba nti enteekateeka yaabwe erimu ebirumira. Yeetaaga buli kirumira na bujulizi, buli kirumira na bujulizi. Nina n'enniya okiwandiikako ekitabo naye mu ngeri ya bwa Sseruganda, si kuvuma, wabula kulaga nti wano ekyali badde ekiruŋŋamu kye kino.
naye kino kyo kisigalewo tekiina buzibu, kino kyongerezebweko oba kino kijibwewo ddala. Barakallahu fikum. Omukyala akkirizibwa okuyisa amazzi ku mutwe nga taggyeeko kakaaya? Okusingira ddala lwa nsonga nga bbiri. Ensonga esooka nga waali waliwo abaami, kati ngeri gye tubadde tufunira wudhu, nga bw'anejjako ekitambaala kye ajja kuba alaze enviiri ate nga bwereere. Kati ng'oyo tekimugaana okukola ki? Okuyisa amazzi ku kitambaala kye. N'embeera endala ng'ekitambaala engeri gye yakisibyemu kinywevu nnyo, ng'okisumula kijja musumbuwa nga ne bwe guli ku sayidi y'omusajja. Tinaffe okusimula ku biremba oba ebitambaala kisinziira ku nsiba gye twakisibye, nga bw'onaakijjamu atoddemu ojja kukaluubirizibwa. Naye akakoofiira nga kano eno bagisiimuulako eno, ojjako bujja n'osiimula mu mutwe n'ozzaako. Naye bwe kiba omusajja yasibye ekiremba kino kiriko ne dhoaba, oluyondo alutusudde eno mabega, kuba mbaka yakisibanga bw'atyo sallallahu alaihi wasallam, tewabanga buzibu, awo kisiimuleko. Naye kano akalinga aka Imaamu Kyeyune bakayita kalansawa, nga n'ekyamazima kangu kakujja ku mutwe, ako kajjeeko okole ki? Nange obwa Imaamu Kyeyune natandise obwambala, mashallah. Era nze nnina obwafu obw'ekisajja kikulu, myaka 8 eyo nga nsoma mu Kuwait bwe naleetanga nga mbwambala. Bwe naliko mbawarabu ennaku ezo ne mbunoonya ne baŋŋamba obwo bwadda. Naye ne mwaka guno gwennyini nabusanze ne mbugula, era nakubidde Imaamu Kyeyune essimu ne mugamba waaye obukoofiira nga mbunoonyezza sibulaba. Naŋŋamba nti olowooza nno ffe buno bwe twambala tubuggyeeyo? Waliwo omusiraamu wano abututungira naye wa bbeeyi, era nagendanga mu maduuka g'Abawarabu nga mbulagayo nga babusiima bambi, nga buno situbulina. Paka lwe nagenze w'omusiraamu n'antungirayo 5, mitwalo 3. Kaakati mwebale kwagala nnyo bawaalimu bammwe. Bangi ayambala omujoozi gwa kibiina kya byabufuzi lwa kwagala kibiina kya byabufuzi. Bula n'ayambala omujoozi gwa mupiira lwa kwagala ttiimu eyo. Naye gwe n'ogamba nze njagala kwambala kakoofiira kano nfaanana Imaamu Kyeyune ne Imaamu Kiti, tewali buzibu. Naye tokwatanga ekituuti olw'okuba oyambadde akakoofiira kaani? Ka Imaamu Kyeyune. Omusajja omwe yali talaba bulungi, bwe yajjanga okusoma khutuba ng'ateekako gaalubindi. Bwe yakeerewa maamuuma n'ava mu bantu, naye kankwate gaalubindi eno gye basomesa. Ebigambo ate yabiraba. Ezo baziyita fukahiyaati. Olumu kiyinza okuba kyaliyo oba tekyaliyo, naye nga kiba kikulaga nti okwambala ejjubba n'enkoofiira ya seeka tekikuwa bwa seeka. Barakallahu fikum. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onabuuza kiramulo kitya okusimba layini z'esswala mu mpagi zino nga layini ziyita mu mpagi? Naam, hadithi tulinawo 2. Waliwo esooka nga sahabi gwe neerabidde erinnya agamba nti bwe baayazinanga esswala ya magharibi, kunna nabtadiru assawaari, tweyuniranga empagi ez'omuzikiti amakulu nga tugenda okusaala esswala ezikulembera magharibi. Naye hadithi eyo abamanyi baaginnyonnyola titweyuniranga empagi ez'omuzikiti zikolenga sutira, gye mutera okuyita sitira. Zikolenga ki? Sutira. Yatimugamba nti omwalimu ng'akyatudde bubi. Baagyeyuniranga kusaala empagi zikolenga sutira, wabula si kusaalira mu makkati awo. Ate hadithi endala negamba nti nuhiina, twaziyizibwa okubanga tusaalira bayina sawaari, wakati w'empagi. Ani ayinza okutubulira lwaki twagaanibwa okusaalira
makkati g'empagi. Layini eba tekoze eki otyo nkeberera mu nsawo ayo wabaawo ekitabo ekinene ekyo ekikwata ku swala nkiwa omwana ono. Waliwo ekirala oba mbireese ogenda okisome, kuba ssebo lwaki twagaanibwa okusimba mu makkati ga layini? Kubanga kikutula ki? Kikutula layini ez'essola. Era ekyo kyekiraga nti bwe muba musaala ebigere byo bikoone ku bya munno. Oba nkyerabidde nenkiraganyisiza nja kimuwa omwana oyo. Kambajjukizeemu nabbi alina ekibuuzo kye yabuuza ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ku mulembe gwe bw'akibuuza Abubakari nga takimanyi ne Umaru nga takola ki? Nga takimanyi. Naye nga waliwo omwana omuto Abdullah ibn Umar nga yakimanyi. Yababuuza muti. Yababuuza muti. Muti ki? Nga obubisi bwagwo n'obukalu bwagwo nga guba gwa mugaso eri abantu. Naye omwana yali akimanyi Abdullah ibn Umar. Naye agamba bwe nalaba nga Umaru ne Abubakari basirise ne sikola ki? Ebyo ennaku zino si bwe biri. Omwana agamba bakinvinvi oba kibalemye nze kankole ki? Kakati nabbi amala obbagamba nti muti mutende, nti omutende bwe guba mubisi guvaako entende, ate ne bwe gukala gukola ng'enku, gukola nga embaawo. Kati mwana wa mugamba nti agamba Abdullah ibn Umar agamba kitaawe Umar nti nange kale nabadde ngenda kyogera nga nkimanyi. Naye bwe nalabye nga taata osirise ne Abubakari sonyi ne zinkwata. Naye taata yo manyi kyeyagamba, lwaki tokyogedde mwana wange? Sebo akaana akatye ngaawo taata waako bw'aba waali wano akeenyumirizaamu. Ne singa tugambye omwana jangu okime essola n'emulema, ne tubuuza ani taata we wano? Naye kakali wano ne tubuuza nti ani taata wa kano? Nange atabeera eno ngamba ffe tukazaala ku kyalo ewaffe. Nyakuwa ekitabo kirimu ensobi 150 mu swala ne wudhu. Kitegeera? Nzijukira nga nange emyaka egyo nga nali ngezaako okwagala okufaana n'omwana oyo. Tubuuzeeyo nga 2 tugende inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Oyo nno muyizi ssebo Sheikh muyizi wange ku Al-Huda Junior School. Ukirabye? Kimbagambye. Sinza Isha Msoko situke. Kimbagambye. Yakoze sabya mwaka guno. Mashallah. Kati tumuwe kino ekya hadith. Naam. Kiri nzijukidde n'okugwayo kyawedde. Ekyo hadith weeyigirize hadith 10 yo mwalimu n'okunnyonnyola kwazo. Si kyekyo. Si kyekyo. Waliwo ekirala. Hadith ezo weeyigirize hadith 10 n'okunnyonnyola kwazo. Kyekyo. Kirimu kiwa omwana oyo. Kirimu hadith 10 neno mweri al-udhunani min ar-ra's, amatu 2 gabalibwa ku mutwe. Hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yali ategeeza ki? Timumbanga mufuna wudhu nga musiimula mu mutwe n'amatu mugakole ki? Yali tategeeza nti Allah bwe yali atonda amatu yagatondera ku mutwe. Ekyo kikola eggulire. Singa hadisi ya abantu baali bagimanyi tetwalisaanyi bafuna wudhu n'asiimula mu mutwe ate bw'amala n'asiimula ne muki. Kati zifaanaganako bwe zito twaziteeka mu kitabo ekyo. Kitegeerekese. Era n'abawaali mu kibayamba nnyo ng'oyo. Ndeseeyo ndowooza kopi nga 10. Naam. Ekisembayo. Ekibuuzo kibadde tetukkirizibwa kusimba mu makkati ga layini lwakubanga kikutula ki? Totwalanga ekigamba nti lwakubanga amajini amasiraamu wegasaalira. Kuba ekyo nakyo kyakyaka nnyo muyirimu eri ezeezikira. Amajini gasaalira. Kati bw'olirinnya ne liwulira
oli kuyingira ne mu lubuto ne gabaamu 100 nga togawulira naggawulira omala kuleeta dhikiri nti la ilaha illallah n'olyoka owulira ebikupuluka mu lubuto byagala kufuluma go galuwewere nnyo era agatera okugamba n'ontuulira kyenvudde nnumba omwana wo gaba majoozi kisembayo sheekh wange. Naam, Sheikh awe nyini onabuuza ntugeraageranya bukongovule mu layini oba nasu ku nasu. Bukongovule era hadisi bwetyo bwegamba. Egamba ti nabbi bwe yagamba nga sallallahu alaihi wasallam nti istawu ya Nu'man bin Bashir. Agamba nti nabbi bwe yamalanga okyogera nti mwenkanenkane sallallahu alaihi wasallam fara'aytu ahadana nalabanga omu muffe yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi ng'akwataganya ekibiga kye ku kya munne wa qadamahu biqadamihi n'ekigere ng'oli akwataganya n'ekigere kya munne. Eyo hadithi eyogedde ekigere kati ate waliwo ezaayogera akakongovule kubanga akakongovule ne kaba kakoonaganye n'akakongovule tiwajja kubaawo aba mu maaso n'abeera mabega. Naye bwe munaakwataganya bigere oli najja ng'akoonakoona mu maaso wayinza okubaawo omusajja oba omukyala ng'alina ekigere inchi 10 oba wano ngaani ate omulala ng'alina akagere katono ng'akanga batera n'ogamba obwedda zino tumanyi nti zengatto zo kakati singa tugeza ne tugamba nti tukoone eno mu maaso nga bwe tutera okukoona oba tukoone ku bisinziiro omubiri ogumu gujja kudda mabega mulagudde mu maaso. Kati ekigamba nti ebibegabega ku bibegabega kijja kuba tekikoze eki n'olwekyo ebigere ne bwe bibanga kino ekya munno kiri mabega bwekiti kino nga kiri mu maaso naye nga wano obukongovule bwe bukoze eki bwe bukwataganye ogwo gwe mulamwa. Naye bw'ona agamba nti gwe wakagera akampi oyagala wenkane n'ono kati ate eno emabega ne wano ku bibegabega mujja kuba timukwataganye. Barakallahu fikum. Wanyi? Naam, tugenda kubuuza ekibuuzo kimu, ebibuuzo bibadde bingi ne mukkirize obudde butukutte. Onagamba singa mba nina omwami anjogereza naye nga anjogereza akkirizibwa okunkwata mu ngalo oba okumpa haaga okundaga nti anjagala nnyo. Ate awo mu shariya nga tweyambisiza ga lubindi eya shariya aba takwagala munaaka. Lwaki? Kubanga obufumbo bw'omu maaso aba abuzimbidde ku haramu. Abuzimbidde ku ki? Ku haramu. Kaakati bw'abanga abuzimbidde ku haramu oyo yaba takwagala. Era nabadde nnina enniya wano kusomesa ku hadithi egamba ti omuntu ayinza kuleka kintu ku lwa Allah kujja nga Allah amuwanyisizaamu ekisinga obulungi. Ndowooza n'ekyo naali kireese ti aleka okukola haaga bakiyita kukola ki? Okuwa haaga omuwala nga tannawoowebwa n'akireka ku lwa Allah. Allah aba ajja muwaamu ekisinga obulungi. Ajja mukuwa omukube haaga zonna z'oyagala mu halaali. Naye bw'onaazitandika wano mu haramu Allah ayinza obbidobonkanya naddala ng'akwagala naga omuddu wange n'ekirala ebintu ebyo haramu akoleddwa nga timunawoowebwa buli lw'omugamba ku mukyalawo nga mwafumbiriganwa dda naye oyo gw'ogudde muhaaga nga simutegedde. Taata Kamada oyo ani? Oyo kojja. Allah nga anaakuswaza oli najja n'abisaabulula byonna. Naye bw'onaamunenya ajja kugamba naye naawe wali tonnampoowange okola ki? Ngompa haaga. Onaamuddamu oti kyekiringa kati bwe tugamba jjako endongo awaka ti nga ate wampasa zaasukkana wano oba onaamugamba ki? Era ku social media okwo nina kye nalabye ne nkikomentingako oba ngambe nti bubi. Nalabye eggwanga lyaffe erya Somalia eryali conservative sitakange nga values z'obusiraamu bazaagala nnyo. Lwabo ery'e Somalia
ne wane Uganda mbalaba situra oba sutura teyambalwa nti oli munnaddiini nnyo, kiringa kya culture zaabwe. Naye nabadde ndaba omwana omulenzi bannammwe mwamulabyeko ng'akwata akamuli bwe kati, eyamulabyeko ajja mumbuulira, ng'alaba abaana abawala abato abakuze emyaka 18 ng'akwata akamuli ng'akola ki, ng'akamuwa. Genda okulaba ng'omuwala akamuli akakwata ng'amuweerako n'akapapula nga balaga ku sikuriini wali, you are the most beautiful especially when you smile. Kati muwala bw'amala okukasoma nga siba asimilinga, kumbe ono abadde amuprankinga, bazita pranks, amuzanyisa buzanyisa. Naye olumu ng'omulenzi agenda omuwala ng'amuyita bw'ati. Era nakikomentizeeko very seriously, newabadde ensaaga, newakubadde ntukyadde ng'ekyokusaaga, ne ŋŋamba nti kati mu Somalia kirabika we still have a very few virgins. Abaana abato kati tulina batono. Era nakisene nga nti nze bw'aba weewange musajja n'amuwa akamuli n'akakwata, naye nga nze simulaba, n'amuwa kakiiti, bonna gw'obasinga naddala ng'omwenyezza era n'omwenya, tudde awaka oba ojja kukigwako. Ate nze nno nga ndi na muzeeyi. Kakati ebyo biba byaki? Kiyinza n'okuba nga bagendereddemu kulaga nti kati Somalia tekyalinga luli, kati eri free. Kitegerekese bulungi, kikyamu. Era bw'otatuulanga mu mmotoka ng'omwana ow'obuwala olimbu n'akuwa akamuli oba n'akuwa akalabo oba n'akuwa kaswiiti by'otategeera, eyo yeba emmanduso ey'okugwa mu bikyamu. N'okyo haaga zino etteeka erigaana omubiri gw'okwoona ku mubiri gw'omukyala atali wuwo liba likyakola nga okyayogerezebwa. Kitegerekese, okkirizibwa kubikkula ku mutwe katono, ku mukono katono, ku bigere katono, naye tokkirizibwa kumukwatako. Ne mumba mulina we mwagala okusisinkana wabaawo ab'eŋŋanda, wabaawo waki, ne mumba muwuliziganya ku ssimu ebiba byetaagisa bye birina akakwate n'obufumbo. Kozi Fatuma baŋŋamba olina emyaka emeka? Emituufu gimbuulire nti 2. Okay, okusoma yasalina wagimalako? Nagimalako. Naye tozaalangako kituufu? Sizaalangako. Ebyo naawe nga bikuyamba kubanga oba olina standard gye wasetinga omukyala. Naye ebisukkaawo, omubuuze kino, omubuuze kiri, omubuuze kiri, weekubyemu akafaananyi, otunula eri, otunula eno. Ate mbyagala ng'olinga ali mu kinaabiro, bifaanaganako bwe bityo. Biba haramu. Edda we twakuliranga kyaggwangayo kitya? Haramaini. So nga haramaini ze haramu 2, ey'e Makka n'eyawa n'ey'e Madiina. Ate tunaasuka waawo seeka wange. Barakallahu fiikum. Barakallah. Neeyanzizza nnyo okujjako wano mu musomo. Ekyamazima n'essaawa eno Sheekhe Kyebanja akyankubira essimu, naye obudde nga bugenze. Mbadde nzijaawo enkuba nejja etusalako ng'ate ndi ku booda. Kitegerekese, nabadde mmanyi kansooke wano nzireyo ku ssaawa 10 ze baŋŋambye twanukule ebibuuzo. Nakubidde Sheikh Abbas nga ndowooza nti oba gyali eyo atuyambeko, naye nina essuubi nti bw'avudde wano oba gy'abadde alaze oba twafunyeyo basheekh abalala. Manya gange bampita Nuuhu Uthmani taata Najiba. Mbeera maya ku 13. Ndi musuubuzi nno, businessman, kola mu stationaries ezo, mpapula, printing, era ayagala oba oli w'amasomero, oyagala text books eziri customized, oba exercise books eziri customized, byonna tubikola. Kitegerekese, n'ebitabo byaffe ebyo ne mulaba kitubiseera nnyo. Ffe tukola ki? Ffe tubyekubira. Leero mbaleeteddeyo ebitabo ndowooza 3. Sooka kye kino kye tuwadde senior sheeke wano, kiyitiddwa hadithi 10 n'okunnyonnyola kwazo. Sharhu 100 hadithin.
ekyo ndese kopi nga 10 kira tulinawo kyo nkyegombeseza bawalimu kimpe ekyo ekirimu olwa green ekyo kino bakiyita 200 hadithin dhaif ihdharuha